Omulunnyanja olugendo lwa Sindbad omulunnyanja olwokubiri agamba nti bwe ntyo basseruganda nali mu kwesanyusa kwereere n'okweyagala okutuukiridde nga bwe nabategeeza wiiki ewedde ffe twali ku wiiki ewedde okutuusa lwe nalaba nti nali nteekwa okutambula nate mu nsi ezeewala ngende nga ntunda era nga ngula oba okulaba obulabi ebisanyusa mu nsi naddala mu bizinga eyo namalirira okugenda era kwe kugula ebintu ebyensimbi ennyingi n'embisiba bulungi n'embitwala ku mwalo gye nasanga ekyombo ekijja ekyalina amatanga amagumu nga kijjudde abalunnyanja nasiika endiboota zange ez'engoye n'ebyamaguzi byonna bye nali ntegese waliwo n'abasuubuzi abalala bangi be twapakira nabo era enkeera twayanjuluza amatanga ne twejjawo olugendo lwatusanyusa nnyo ne tuva mu nnyanja emu ne tudda mu nnyanja endala buli lwe twagobanga nga tusangawo abasuubuzi abatunzi n'abaguzi naffe ne tutunda nga bwe tugula bwe tutyo ne tuyita mu nsi nnyingi nnyo okutuusa lwe twagoba ku kizinga ekimu ekyali kijjudde emiti nga ku miti kuliko ebirimba by'ebibala ebyengevu ate nga kuliko n'ebimuli embuyaga z'oku kizinga kyonna zaali zijjudde akaloosa k'ebimuli kyokka nga tekuli muntu yenna anyoosaako mukka omugoba waffe teyalwa n'asuula ennanga abasaabaze ne beeyuna olukalu bangi baakoma wala nga bagenda batunuulira emiti n'ebinyonyi nga batendereza Katonda omuyinza w'ebintu byonna nange nali omu ku abo abaali batambulatambula ku kizinga kyenava ntulako wansi awo awali ensulo ey'amazzi yali efukumuka n'amaanyi n'ensumulula entanda yange n'entandika okulya bwe namala okulya n'ennywa ku mazzi n'ensanyuka nnyo n'entendereza Katonda okubeera mu kifo omwo era otulo tetwandwisa ne tuntwala ne neebakira ddala nga n'obuweewo bwe bumpitamu Daki nenzukuka naye okugenda okumagamaga nga ku bannange bonna sirabako n'omu. Eryato lyali ligenze n'abasaabaze bonna era nga ku bonna tewali n'omu anzijukidde bwe ntyo n'ensigala ku kizinga obw'omu ddala ne magamaga ku ddyo ne ku kkono nga sirina gwe ndaba mazima n'enjula okufoola okweraliikirira ennaku ey'okusigala obw'omu nti ku kizinga saako n'obukoowu obungi byayagala okunja by'omutima. Nali sirina kantu konna si mmere si kakunywa wadde akantu konna ku ebyo bye nali ndeese ate nga nali mukoowu mu birowoozo bwe ntyo n'enzigweramu ddala amaanyi n'essuubi ly'okuwona ne ŋŋamba mu nda yange nti ekibya tekisobola kuwona kwatika mirundi gyonna era newankubadde nga nawona luli nenfuna omuntu eyantwala okuva okunzija ku kizinga naye kati sifaanana kufuna mukisa ng'ogwo. Awo n'entandika okulira n'okwedaagirako okutuusa amaanyi lwe ganzigwamu ne nejjusa nnyo olw'ekyo kye nali nkoze okwewaŋŋangusa okuva ewaffe mu ssanyu lye nalimu nga buli kimu nkyetuusaako n'endalamira eggulu ne ŋŋamba Katonda nti kale kasita tuva eri Katonda era ewa Katonda gye tudda. Bwe namala ebyo ne nnyimirira ne ntandika okutambulatambula ku kizinga ku njuyi zonna olwo nga sisobola kutuula wamu. Oluvannyuma ne nninnya omuti omuwanvu ennyo ne magamaga wonna naye nga sirina kye ndaba wabula eggulu n'amazzi n'ebinyonyi omusenyu n'ebizinga enkumuluule. Bwe nekkaanye ennyo ne ndaba ku kizinga kwe nali oguntu ogunene ennyo ogwekulungirivu nga gunneesuddeko ebbanga bwe ntyo ne mpanuka ku muti ne ŋŋenda okumpi nagwo ngwetegereza. Munnange okugenda okutuuka okumpi nagwo nga gwe guyinja ogweru ogugulumivu ng'entikkiro y'enju nga gwetooloovu ogwagaagavu era ogugazi ku ntobo nagwetooloola nga ndowooza nti mpozzi
n'alabako omulyango naye nga tekuli. Nenjagala okugulinnya naye nga tekisoboka kuba gwali guseerera nnyo. Nentambula okugwetooloola nenkubako fuuti 50 olwo nga gwali gunene. Olwo nensala amagezi ag'okugukubako ekituli nguyingiremu. Musajja nnono naye bannaa. Obudde bwali bunaatera okuziba nga n'enjuba eri kumpi okugwa. Nagenda okulaba ng'enjuba sikyagiraba nga n'enzikiza ekutte wonna. Nendowooza nti mpozi kire kyekibisse enjuba. Naye ate nenzijukira nti mu biseera by'ekyandanga ebyo ekire ekinene ekiro tekisobola kulabika ku ggulu awo n'ensoberwa. Naye ngenda okulalama bwe nti nga kyembadde mpita ekire kintu kirala nnyo, anti nga kinyonyi. Ekinyonyi ekinene nnyo ng'ebiwawaatiro byakyo bibisse ekizinga kyonna obutalekawo wayita kitangaala kya njuba. Ekyo nno kyannyongera okutya, naye najjukira mangu ebigambo bye nawulira edda nga abatambuze banyumya nti ku bizinga ebimu kuliko aganyonyi gaggadde agayitibwa ruka agatta enjovu ne gazitwalira obwana bwazo. Awo nentegera nti oguntu guli gwe nalabye ku kizinga lyabadde eggi lya kinyonyi eyo eyaruka. Natya nnyo obuyinza bwa Mukama Katonda n'amaanyi ge. Naye mba nkyatambula nga ntangaaliridde bwe ntyo. Ekinyonyi ne kikka mpolampola ne kituula ku ggi lyakyo okumaamira. Byonna ne kiribuutikira n'ebiwawaatiro byakyo, naye amagulu ne galannamukira emabega ku ttaka ekitundu kiwanvu ddala. Awo ekinyonyi ne kyebaka. Obulungi bw'oyo ateebaka butenderezebwenga. Nasituka nenzingulula ekitambaala okuva ku mutwe gwange nenkiranga nenkifundikirira ddala ng'omuguwa nenkyemyumyula mu kiwato nengenda nesiba ku kugulu kw'ekinyonyi. Muwulira omusajja ono kankendeeze nako. Nenefundikira nenemyumyula nenesiba ku kugulu kw'ekinyonyi. Nendowooza nti muli waakiri ekinyonyi kino okubuuka nange nekintwala yonna gye kinaagwa okusinga okusigala ku kizinga okwo. Munnange ekiro kyonna seebaka ku mpeke ya tulo nga ntya nti mpozi ekinyonyi kiyinza okubuuka nga neebase ne kintwala nga sitegedde. Naye obudde olwakya ng'enjuba kyejjeeveeyo, ekinyonyi ne kisituka ne kiva ku ggi lyakyo ne kikokkolya n'eddoboozi eddene ennyo, empewo ku kizinga kyonna n'ekunta. Awo ne kibuuka nange ne tutumbiira waggulu mu bbanga eyo waggulu. Nagenda okulaba nga kigenda kyeyongerera ddala waggulu buli kiseera okutuusa lwe nalowooleza ddala nti tutuukidde ddala waggulu mu bbanga awali gundi ono awali ani awasingira ddala obutumbiivu. Naye nagenda okulaba nga kitandise okukka mpola okutuusa lwe kyagwa ku ttaka wansi ku lusozi olugulumivu ate nnyo. Awo nno bwe kyagwa saalwa ne neesumulula mpola ku kugulu kwakyo nga nze nankankana nti si kulwa nga kindaba. Bwe namala okwetaggulula ne neetambulira. Nagenda okulaba nga kibojja ekintu ekinene ennyo okuva ku ttaka nga kibuuka nakyo era nga kitumbiira waggulu mu bbanga. Bwe neetegereza kyekyali ku mumwa gw'ekinyonyi kino nga si kirala wabula essota eddene. Munnange ekinyonyi kyaddayo nate mu nnyanja, naye nze ne neeyongera okutya n'okwewuunya. Oluvannyuma naguma ne ntambulatambula okwetegereza ekifo we nnali. Ne ndaba nga ndi ku lusozi olugulumivu ennyo nga wansi waliyo ekiwonvu ekigazi ate ekiwanvu ng'ate erudda eriyo ogusozi ogutumbiivu ennyo ng'entikko yaagwo ebulidde mu bire era nga tewali n'omu asobola kugituukako. Natandika okwejjusa nti ate singa nasigadde ku kizinga kuba ekyo kyali kisinga ekifo ekyo ate ekyali mu ddungu omutali kantu kaliiko oba kakunywa. Nagamba mu mwoyo gwange nti mazima buli lwempona envuba ate nnyingirira ddala mwesingako obubi. Nentya nnyo
Awo nensituka nenneekemba nenzikirira mu kiwonvu nensanga ng'ekiwonvu kyonna kisasiddwa amayinja ga alimansi oba gayite diamond. Amagumu okukamala agatalemwa kusala kyuma kyonna ate nga tewali kyuma kirala kyonna kisobola kugasala. Munnange ekiwonvu ekyo kyali kijjudde agasota n'ebyewalula ebirala bingi eby'obusago obw'ekitalo. Ng'essota erimu eddene nga ddene okwenkana enduli y'omuti gw'ennazi. Oyo sittimba wewaffe wano mu Buganda, oyo sittimba mu nsi endala si yanakonda. Nga gwenkana omuti gw'ennazi era olw'obunene bw'agasota ago nga n'enjovu bwegenda gy'eri liyinza okugimira. Wali ogalabyeko ggwe? Kati nno Katonda yatonda weewuunyiza. Agasota ago gatambulanga kiro ng'emisana gaba mu kwebaka na kwekweka olw'okutya aganyonyi gali garuka era n'ensega agaagabojjanga ne gagatwala ne gagalya. Bwe nalowooza ebyo byonna nga ndi mu kiwonvu omwo ne neebuuza munda yange nti Allahu Akbar, lwaki neetutte nzekka mu ntambiro? Obudde bwe bwaziba ne ntandika okutambula mu kiwonvu ekyo nga nnoonya akafo mwe neekweka okukeesa obudde, anti nga ntya agasota gali ng'olwo enjala n'ennyonta byo nabiggyeko dda omwoyo nga nsinga kufa ku bulamu bwokka. Bwe nali ntambula ntyo ate gye nakuba amaaso nga ku mpuku okumpi awo ng'eriko akalyanga akafunda ennyo. Sasa mukantu nga nnyingira nga nkwata okumpi awo ejjinja eddene nga nzigalawo omulyango. Sifunye nnyumba, neefunidde ennyumba nga ŋŋamba nti era kale bwe naakeesa obudde nga ndi mulamu olwo nange naalubala. Munnange bwe namagamaga erudda n'erudda mu mpuku nga ku muganda w'essota eryezinze ku magi gaalyo nga likulungulwa agaaso litintunuulira litiriti. Enviiri zanva ku mutwe. Bwewa munnange saamanya kyakukola bwe ntyo neewaayo nfe naye nga sikkiriza kufuluma ate wabweru eri gasota galala gali agangi. Nasitamaawo okukeesa obudde nga ndi n'essota bwe lintunuulya bwe nditunuulya naye nze seebakamu. Ate okwebaka n'eryo ery'omugundi nze nfuluma. Nasitama bwe tugatunuuliganya bwe lintunulako bwe nditunulako bwe mu makya ennyo nasituka nenva mu mpuku nga mwana mulenzi tannyeze wadde ekigambo wassota nga nninga omutamiivu nga nzunga olw'omulo guli n'enjala n'ennyonta gattako n'okutya. Olw'obutayagala kutuula awo natambulanga ngamba nti si kulwa ng'ate otulo tunzinduukiriza agasota ne gandya ne gammira. Awo mba ntambula ekiyungula ky'ennyama ne kyemetta wansi mu maaso gange bwe pata. Kimettulawo bukitya bwe pa oba bwe pata. Byonna mujja kubiyiga. Naye naganda kumagamaga nga siraba muntu akisudde. Natya nnyo naye ate najjukira ebigambo bye nawuliredde ennyo ng'abasuubuzi banyumya nti mu masozi aga alimansi oba aga diamond mubaamu ebyentiisa bingi nti era ekyo kiremesa omuntu yenna okusembera okumpi n'amayinja ago, naye nti abasuubuzi abaagala okutwala amayinja ago basala amagezi bwe bati. Bagasala batya? Batta endiga ne bagibaaga ne bagisalaasala ebifi ne bagikasuka wansi mu kiwonvu. Kale olw'okuba ennyama embisi amayinja ga alimansi mangi gagikwatirako ng'egenda eyiringita, ebinyonyi bikka wansi ne bipakulayo ennyama eyo ne bigenda nayo ku lusozi waggulu. Abasuubuzi bwe babiraba nga babigoba nga babisuuza ennyama eyo nga bajjako amayinja ago, nange bwe nalaba ekifi ekyo eky'ennyama nenzijukira ebigambo ebyo nensituka nengenda ku kifi. Ku luno kati tuli ku kifi
luli yesibya kuruka ekinyonyi ekyo kibayita ruka kati agenda kwesiba ku kifi luno lunaanyuma munnange nga ngenda okumpi n'ekifi nenkuŋŋaanya amayinja ga alimansi mangi nnyo nenzijuza ensawo zange zonna ne mu ngoye zange zonna mba nkuŋŋaanya nti ate ebifo ebirala ne byongera okwemetta wansi bw'eppata awo kwe kubaka ekitambaala kyange ne neekapika ne neesiba ku kifi ky'ennyama ne nnywenywereza ddala nnyo kifi ky'ekyennyama kye weesibako naawe otulimba naye erabika gwe saba oludda lw'egundi olulamba oludda lw'endiga olulamba lw'osalamu bw'oti osobola okukyesiba kwama wali mutuufu nengalamira bugazi awatali kwenyeenya ng'olwo neetaddeko ekifi ky'ennyama nkyetadde waggulu nze ndi wansi simanyi mumulengera yeesibyeko n'ekitambaala kati mba ndi awo nga teriri busa ng'ensega sebukuuleze munnange teyalwa nekwata ekifi ky'ennyama mu njala zaayo nebuuka nange ne tutumbiira waggulu mu bbanga nga nange neekutte ku kifi kulinga ninga kabaani twatumbira okutuuka ensega yeyagwa ku lusozi waggulu naye beegenda okutandika okulya ennyama yaayo ne wawulikika oluba olunene n'okuvuga kw'amadinda oba gayita amaleba agagolongotana n'abantu abayoogaana ensega n'etya bambi n'ebuuka n'edduka nze neesumulula mpola ku kifi nenva ku kifi ky'ennyama n'ekyo tekiba kifi tukiyite kiyingula ate si kiyingula ate si kifi oludda lwe kale tugeze oludda lw'ente olulamba oba oliawo kuba ekifi tosobola kyesibako n'obutumbiira ndowooza banempandiika yeeyabulamu tekyali badde kifi kaakati nenva ku kifi kye nali neesibyeko nenyimirira awo okumpi wabbali naye ng'engoye zange zonna zitobye omusaayi mba ndi awo ng'omusuubuzi eyali akuba oluba atuuse ku kifi ky'ennyama kyokka kyamubuukako okundaba nga neesimbye awo yantunuulira nendaba ng'atidde nnyo n'agenda ku kifi kye ky'ennyama kyokka n'asanga nga tekuli wadde akayinja akamu akalimansi yeekuba mu kifuba naga nti kiki kino ndabye tewakyali alina maanyi ku nsi wabula Katonda yekka ate ne yeekuba ku bisambi n'akwata emikono gye gyombi ku nkoona n'ankyukira n'aŋŋamba nti ndabye yegwe gwani namuddamu nti asebo mukama wange totya era teweeraliikirira kuba ndi muntu nali musuubuzi era ebinfaako bya kyewuunyo era n'engeri gye najjamu ku lusozi kuno ne mu kiwonvu bw'onoogiwulira onoomanya nga byantiisa nayongera okumutegeeza nti totya n'akatono nzija kukuwa ebikusanyusa nina wano amayinja ga alimansi mangi nnyo nja kukuwaako ge weetaaga gonna kubanga nina mangi ag'engeri etalabikangako wonna bw'otyo totya era toneeraliikirira bwe yawulira ebyo nanneebaza era nansabira omukisa olwo ne tutandika okunyumiza ddala ennyo basuubuzi banne bwe baawulira nga tuwaya nabo ne bajja nga batidde nnyo kubanga buli omu yali akasusa ekifi ky'ennyama mu kiwonvu bwe twalamusiganya bonna ne bankulisa okuwona mu ngeri ey'okwewuunya ne bantwala gye baali basula ne mbanyumiza ebyafaayo byange byonna ne mbatotolera byonna ebyokubonaabona kwange n'engeri gye natuuka mu kiwonvu omusuubuzi nnyini kifi kwe nawonera namuwa omugabo muneneko ku mayinja galega aga Diamond ne ge nalina n'abasuubuzi abalala ne mbagabira bulungi bonna ne basanyuka nnyo era ne banneebaza ne bansabira n'omukisa era ne baŋŋamba nti gwe obulamu bw'olina bungi bulala kubanga tewali n'omu yali akkiridde eyo n'akomawo nga mulamu ekiro ekyo bankolera ekinyumu kinene nnyo ne tusula nga tusanyuka naye nga nze nsinga okuba omusanyufu kuba nali sirina ssuubi lyonna nti nnyinza okuva mu guwonvu gw'emisota ne ntuuka mu bantu bannange enkeera twabukeereza nkokola ne tuva ku gasozi ne tuyita mu biwonvu ebirala bingi ebiwanvu ebijjudde agasota agafaanana nga kiri mwe nali nfiiridde twatambulira ddala okutuusa lwe twatuuka ku kizinga ekimu okwali emiti eminene ennyo egya kamfa
ekisiikirize ky'omuti ogumu kyali kisobola okujjaamu abantu 10 ate mu kizinga ekyo kwaliko ensolo ennene eyitibwa enkula. Enkula na wano tuzirina naawe ng'eri omuddo okufaanana ng'ente era na wano zibikola naye nga yo y'amaanyi mangi nnyo. Yali esinga kuyawana e Buganda. Ensolo eyo ng'eyinza okwetikka enjovu ku jjembe lyayo. Owulira ssebo? Enjovu nayo kabbezwa naye ng'enkula eno yetikka enjovu ku jjembe lyayo. Netewuliramu nti erina kyesitudde naye ate ng'enjovu eyinza okufiira ku jjembe ly'enkula. Amasavu gaayo ne gakulukutira mu maaso gaayo, maaso g'enkula eyo okutuusa lweziba amaaso negalamira ku lubalama lw'ennyanja. Ate ekinyonyi kiri kye nagambyeko kiruka ne kijja ne kibasitula bombi ne kisitula enkula n'enjovu kweri. Gweddaawo luno lunaanyuma simanyi olowooza nsaaga. Bino si bya John Lembo ssebo. Byaliyo olw'okuba nti temutambula kulaba nsi bwefaanana. Banaye mutambuleeko mulabe ensi bwefaanana. Tweyongerayo. Mu bizinga ebyo byonna mwe twayitanga nagendanga ngula ng'ate bwe ntunda amayinja ga alimansi gali ge najja mu kiwonvu kuba nalina mangi nnyo ddala. Mu ngeri eyo ne nfuna zaabu mungi nnyo ne tweyongera mu maaso okutuusa lwe twatuuka mu kibuga ky'e Basra. Awo twasulawo mbale ne tutuuka mu kibuga ky'ewaffe Baghdad. Ensula ey'emirembe tekyali ya mirembe kati. Yafaafaagana. Natuuka mu maka gange wamu n'emigugu n'ebyobugagga bwange byonna, amayinja ga alimansi, zaabu, feeza n'emigugu gy'ebyamaguzi mengi. Ab'omu maka gange bonna nasanga bakyaliyo ne mbagabira ebirabo bingi. Mikwano gyange nabo nabawa ebirabo. Ne tutandika okulya n'okunywa n'okwambala okunekanekana n'okwerabira ennaku ez'emabega. Buli muntu yenna eyawuliranga nti nakomawo yajjanga n'andaba. Bonna ne mbanyumiza ebyantuukako mu lugendo lwonna ne bibeewuunyisa nnyo era ne bankulisa okuwona okufa. Sindbad omulunnyanja bwe yasirisa emboozi ye, abaaliwo bonna ne beewuunya nnyo. Yalagira bawe Hindbad omupakasi ebitundu bya feeza 10. Hindbad yadde ewuwe n'agenda nga yeewuunya ebyamagero Sindbad bye yabanyumiriza ku nnyanja. Enkeera Hindbad olwamala okusaba essaala, yali asaba essaala ki? Yasaba essaala y'okumakya eyo bagiyita subuhi. Gye yasaala ye ya subuhi. Bwe yamala subuhi ez'enkya yakwata erigenda ewa Sindbad omulunnyanja. Awo bonna bwe baakuŋŋaana ebyokulya byaleetebwa era emmere olwaggwa Sindbad n'atandika omulunnyanja olugendo lwe olw'okusatu.